Ebbanga libadde lyetoolodde ng'Eyaliko akulira oludda oluvuganya gavumenti era omubaka wa Nnyendo Mukungu Mathias Mpuuga ebyobukulembeze bwe byafuuka matankane. Ono ye mukyala wange Maria. Kino kyaddirira obutakkanya bwe yafuna n'abakulu mu kibiina ki NUP bwe yalumirizibwa okwegatta ne bannakibiina ki NRM ne beegabira ensimbi z'omuwi w'omusolo ng'akasiimo eziri eyo mu kawumbi akalamba mu obukadde 700. Ye nga Mpuuga yeegabira obukadde 5 ng'akasiimo bannakibiina ne bamulagira okubuzzaayo okuva olwo abadde tali makambugu na banna-NUP. Kati olwaleero Mpuuga akungaanyiza abawagizi be ku Malibu Gardens e Mengo n'alangirira nga bw'atonzeewo ekisinde kyatuumye the Democratic Alliance okugatta bannankyukakyuka. Today I officially would like to launch the Democratic Alliance to launch a new day and a new way. Everybody deserves a new day. You all deserve a new way. Okusinziira ku Mpuuga ekisinde kino kyakufuuka ekibiina ky'ebyobufuzi era kisimbewo n'abakulembeze. It is beginning as a civic platform. In a few months we are consulting. It will be an electoral platform which has sponsor candidates including a president, members of parliament, mayors, councillors everywhere. Wano wasinzidde n'akolokota ekibiina ki NUP okulemwa okukwata obukulembeze mu ngeri y'ekisajja kikulu. Baganda baffe abo saagaana bafuula nsonga balina ebizibu bingi Dr. Bwanika abyogeddeko. Ebizibu ebibajjudde ebibeetoolodde. Tewali asobola kubuuza kibuuzo, tokkirizibwa kulowooza, tokkirizibwa kufaanana nti olina amagezi. Kya bulabe nnyo. Olina kulaga nti otambuza mutwe amagulu ge gali waggulu. Agamba nti kano ke kadde bibiina ebivuganya okukolera awamu okusinga ekibiina ekimu okwefuula nti ate kyekitegeerera ebirala byonna. The opposition must sit under one big tent, under one big tree, not a small umbrella. One big tent, and speak about what we have failed to do, and speak about what has gone wrong. With humility. Ku nsonga y'obuweereza Mpuuga kakasizza nga bw'amanya ebizibu bya Uganda byonna era nga gwe mulamwa gw'agenda okutambulirako okakasa nti buli omu gy'ali obuweereza bumutuukako. I know at heart the struggles of our people in this country. I have been to schools, I have been to hospitals, I have seen roads impassable, I have seen hospitals sick than the patients therein. That is the kind of promise we must rekindle. Ono era talemye okusaba abavubuka kukozesa bulungi emitimbagano okusinga okuvuma n'okuweebuula abantu. Stop the pet quarrels, ridiculing of others on social media. Use social media positively. Michael Mabike omu ku bakulembeze b'omukago guno yeetondedde bannayuganda okussa obwesige mu Honorable Kyagulanyi ne bamutuuza mu ntebe gye yali talina kutuulamu. Twakola ensobi emyaka ene mabega kubanga faana yali aluddeyo ne tukwata ssabavubuka ne tumwambaza amagandula ne tumugamba atandike misa. Kati ssabavubuka ali makati ga misa tamanyi kiddako. Amawulire amalungi gali wagejagala babuli olwaleero. Reverend Father omutuufu olunaku lwaleero azze era misa grakutanga. Ono era aleese omuyimbi amanyiddwa nga Alien Skin bakwatagane naye okubikula bavubuka amaaso. Waliwo ne bannabyabufuzi abalala abeetabye mu kutongoza ekisinde kino. Bagamba tusazeewo okuva wansi w'omwera amannyo mu sizoni eno twagala muti okusobola okutukulembera tuwa obukulembeze. Kati eddimu lyeboolekedde kwe kulaba nga bakuyega bannayuganda okulaba nga bakkiriza ekisinde kino kisobole okubuna eggwanga lyonna. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.